Tubaniriza nnyo bwe bali kuba balabi balungi. Tuli wa Major Honorable Major Haji Abdul Nadduli. Ensonga ezituleese nnyingi. Tuyina ebintu bingi nnyo by'okwogerako. Haji wakubanga azatulaga ati bwe tujja n'ebibuuzo bitya. Haji bwe twabanga tusomanga n'okukola ekibuuzo olina kweteekateeka nnyo. Naye twewuunya abamu gye mujja amagezi agaddamu ebibuuzo byaffe bye tujja twewagana byo kuva Kampala. Ojja wewe yalogamba kakati ngenda mugamba kino tajja kumpona. Naye kale simanyi Katonda abasaasidde experience gye mufunye mu bukulembeze bw'eggwanga. Haji abantu basiima kubanga buli muntu atuuse okubanga akula mu myaka afa nnyo ku future yeggwanga mwe yazaalibwa n'afa nnyo ku kyekiddako mu ggwanga mwasula. Kati mubayamba nnyo bano okubatereeza emitima abamu kuba balowooza nti ebintu ebimu tebiibe birungi mu kaseera bo we baluwoolezaako. Haji naye ebyo byonna buba bubaka bwebaza. Wasuza otya Haji? Munange bwakedde. Buli mutya abantu beeno? Ndiye tuli atunywa tussa tutambula era nga bulabye abantu bebewulunta bakola emirimu gyabwe tebalina mbojjanyi. Nange nga nebaza ab'emitala w'amayanja n'abo abali munda tukolagana nabo ku YouTube. Nze ate bo babulaba nze sibulaba. Nze nkoma wano bikuwa siyina zino simu kwengenda kuddirayo kubigoberera. Haji tugireete tojagala bwagazi enki tusobola okugireeta esimu eriko YouTube nobeera nga naawe ofuna butereevu ensonga zino zennyini n'ebiddibwamu. Aja obukugu bw'okuseereza okyabulina obwo bw'okuseereza kasimu bw'omalawo ennaku 2 nga bukatuulira wano noga kati seereza onoonya kino nendagenda seereza noonya kino era eyo eba egenda kukola omulimu agwangu mpulira gumu gwakuseereza kusoma biri kuki nkutegedde Haji mulimu ebya data bateekawo OTT oba olina okugisondereza buli lunaku okuteekako naye efuuke yakusondera kulaba bintu bino nga bwe bitambula. Abatulaba nno batuwagala kuba bateekamu akaseete n'okugula data oyo n'okusasula emusolo gwammwe guno ogwatulwanya ogwa OTT nga tufiirawo twagala kulaba byabwereere ne batugamba tutekewo omusolo okulanga ekigambo kya Katonda n'omuwendo omutono. Mpulira tewaliyo omuwendo omutono ogenda kugulamu bye weetaaga. Kale mu mbeera eyo Haji abantu tujja kufuba okulaba ng'essimu ey'okuseereza ate tulaba engeri ki Haji gy'oyogeramu n'abantu abo abali olina nno bafolowa bangi naddala mu nsi ya Amerika. Situmanyi ate eyo watuukayo ddi obeerena nakagendayo emirundi 2. Waliwo ensonga era ensonga ze njagala okutandikizaako za batabani bammwe ab'olutabaalo. Mutabani w'olutabaalo ono nno nga mutabani wa mukulembeze w'eggwanga bambalaganye ne Kizza Besigye nti ennaku zino ne Kayine Rugaba yennyini ayina ebipande byakubya ebiraga nti yaddako ate tetumanya ani abikuba naye ate tavaayo kubiwakanya. Besigye aba mukyamu okugamba nti nno obufuzi bwagadde bufuula bwansikira n'obwa pulezidenti. Era ekigambo ekyo nakivumirira bwe yali yeewerera Bobi Wine ne mugamba nti obusi buvunaanyizibwabwe bwe twatukuba akalulu mu 2 ko tumala emyaka 5 26 kakati akalulu kwakipapula kwaliko Museveni kwaliko Muhoozi abantu ne balonda Museveni Sosali si Muhoozi. Etteeka litugamba nti omuntu yenna yabadde yunifoomu ku mugongo teyeetaba butereevu mu byabufuzi. Kaakati gwe bw'ovaayo amateeka olaba bw'ogakyusa omulala bw'anaavaayo nkyajjukirako ne tumukundo we bamukwatako
ate lwa statement za byabufuzi ate ng'akyali mu baje okiraba kaakati gwe ofulume n'ebyagundi muhoozi okutuusa neŋŋamba nti nno abantu bano ono amwagale kubanga yamwatuliddeko naye ate mulala ataabenga besigye kumwogerako yajja kumuteebereza mu kumutemula nti bano baagala kutwesibako bwesi oli atist yamugambye nti kino tekizze bulungi ab'emmanga ndeeta todduka kuddayo ng'oserengeta nkwata mu mabbali aye ogambira ati ab'emmanga ndeeta manyi baani abaliyo emmanga ate mbakyasaalitanga ndaga yeeyo sisobola mpulidde yaji kale nno n'olwekyo wano mutuufu ate n'omwana okubeera konkosuwa nti nze ngenda okusikira kitange waliwo enjawulo wakati w'obukulembeze bw'omu Bachina abakoleya abawalabu abalina endowooza efaanana bwetyo wano Uganda nsi ndala gye nagambye nti bujja na ideology ey'enjawulo tekwatagana na buwangwa bwa ggwanga eri ekiddirira mu ekyo kolaidi ekiddirira kukuubagana nti bwetutunuulira gavumenti abavubuka gye batuleetedde ebulamu kwani yeebuuza ku munne buli omu alina quota we of knowledge ku bukulembeze bw'eggwanga ebisatu ebyokuna bikyali bbaayi n'oyo omuganda agamba nti omukisa ogw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala kubanga embwa ne bebegayitamu teri agyeralikira nti ejja kulya amalagala kituufu naye embuzi olulinnya ku lusansalo nkonyogo embuzi tuliridde amalagala kaakati abaana ngaabo tebannaba kumanya Museveni yaani y'olumulaga wano gundi kakati aze sitya nkonkona na bukonkonyi eri sikyakonkona gyalaga bwana atunuliranga gwe ebyokola bye bigenda okumusuula tojja kuddayo kulabikako wonna woobadde ogamba agenda nabagenda mpulira kale no n'ekirala kati ng'ekyo obuwulize n'obuweereza n'obwesengeze njagala Kasola abwawule nani ne Muhoozi abwawule nani ne Sodo abwawule nani ne Gundi kaakati ye bw'anaatwala olwo oludiikudiiku ze musaliriddwako badde musuubira nti ajja kkula bamuleeta muvubuka abeeka abavubuka abalala abazibakulira mu sisitimu ate ne bafuuka ab'ekyamagero ab'okwebuuzaako ye omusaasidde ayinza obutafuuka atudde wanganaba kutegeera akolagana n'omuntu gw'atamanyi mpulira byakolagana bye bya buntu kubanga okulwa n'omukulu bw'otyo Katonda n'atakusaasira kutegeera omuntu gwokolagana naye nze kyekya nga ndi wano mu luwero wange sakkiriza muntu kuba ku lusigere nange nga tampa magezi olwo aba kitegeeza nti ajagaliza ngwe omuntu asirise tamumunyamu yadde lwaki omugambi nti biri bintu byabwe babyereetera mpulira ate mukola naye kakati atola bwatuukamu ebyo nakwesamba lagaze bwe mu biteeso byokkola ekyo saawa magezi olw'okuba yazirika byali byawe mukulu wange Deo Nsereko twali mu lukiiko olumu n'akola omuzungu mwe mukiyita Peters Denial nga Petero bwe yeegaana Yesu ono babadde naye eggulu nti simumanyi n'ennyimba temuziyimba kati abo bannadduli abeebo bino bwe babireeta n'ekiraba nga atweganye lwatu mu maaso g'abantu singa wabadde watuwozesa yaligambye atya akulaza ekifaananyi ekiyinza okujja enkya singa ayitiddwa oba bujulizi kummwe byabo ate nga bw'oli kyamaanyi mpulira
bw'ate okyesamulamu otya mpulira si kituufu kyantiisa naye nga teasinga wabaawo kabakafaya nga bano bakoni babadde batutawaanya oyo akuwaayo buwi tiaje nadduliwuli bw'oyagala babireeta gwe tyanze mbadde muweereza kale ekintu okiyingiramu kifuule kikyo ekakuleeta ensonga lwaki twakola kino oba ndi kiki muvunanyizibwa kyenkanyi okutunira okulaba nga revolution yo neetambula oba tolina kifo kigambibwa kiri oba tolina bukulembeze ate omuzadde oyinza okugamba omuzadde ku mwana talina kifo tekisoboka obusiraamu butuyigiriza tinekyekyalina nze bwe ngenda mumaka ga mulaani wali mugamba kati kikopo kiri kibyeyo kireete nesowaani era endabikidde bulungi negiraasayo ya mulembe teeka wano tagamba ti ate taata omutwalawa gw'oli wange n'ebyo correspondings ezigenderako byonna byange nga bwe mwaleeta revolution teri alina kukugamba nti sinziira ogyogereko bwoti gwera bwona olowooza nti kuba naduli ne bamujja mu kabineti nendagawa bwe bazijja mu kabineti ne revolution yavaawo ebyafaayo kagamba oyinza okugala n'obirunamu n'obijjamu tekisoboka byange mpulira kino kuba kusukulumyako nti kola ng'osinziira wano naye world wide country wide nvaayo bulambalamba nti kyenjagala okugamba nti nze sivanga kubwa minisita sivanga kubwa chairman bwa LC5 mpulira kwendi sivanga kubwa chairman bwa Buganda kwendi mpulira once a doctor you die a doctor I see once you become a judge you die a judge mpulira president babakuuma n'avuddeko ex-serviceman asigaza ekitiibwa kyekimu onenyamu oli babalaga ti bamulopa bamuggyeko asirike haram toyinza kumusiriza mpulira ku ggwanga lyange generetera gwe kati muli wano senga nga tibyali embeerere wali olabeko ku bannamawulire bombote nga bajja byalo okubuuza abantu tesabalabako abo gubadde mulembe guno nti buli agula kamera asobola okubuuza omukulu aliwo n'abatawanya Haji Mawuli oba oyitawo na kamera naga nawe njagala kwogerako eri eggwanga buli omwana ayogera eri eggwanga naye kale Haji ensonga eyo ginnyonnyodde bulungi obuzibu Haji bwe obuliwo kirabise nga temuwadde mentorship nnungi eri abantu be musembeza abantu bano tebafunye mentorship oluteeka omupisto ku kiwato ndowooza aguuba buli wamu ani ayina okuwa guidance eno mwe gye mwajja nayo ne discipline agiteeke mu bazi ebyo mwaka gw'95 be bakyusa mu ssemateeka nga kubanga kiri kyabanga nationalism movement ne bagamba ekyo kintu kya muntu omu ekya national resistance katukijjeko tugende na movement mpulira era awo erinnya lya movement weryajjira ali mukinti ali mu movement wa mugendo kaakati bwetuddayo okuwandiisa ebibiina nebagati kale ebibiina biwandiise fe ate kwekomawo mu linnya lyaffe kadde lirwajjiramu olutukomyawo national resistance movement gye baali bagobye mpulira wazira era ekyatwesibako olwokuba twali movement nga tolina kala mpulira buli omu yajjanga nga bwali tokimanyi kati bwefuuse disease buli yava gye yava naye kati ndi wano mpulira nze ndinga bwendi naku kufuuse naye kibiina mpulira yange nja kubeera nga bwendi nakubeera nze yenze kale nno n'olwekyo nga simbadde njagala okukulaga twalinanga bakomisa batambulanga nga buli omu alina eggombolola egyasomesaamu
ateekateeka emisomo egyo egisomesa abantu gavumenti kakatulaba abantu batamanyi gavumenti byekoze baali badde babimanyira ku magombolola gaabwe ng'ono agenda abayita mu mbiruka n'abalaga buwakoleddwa bino tujja kukola bino bajja kukola bwe muti mulina kukola batambula bwe muti kakati bagamba nti ate abo babyabufuzi ba agenti butukola kisemateeka ow'ekyenda mu etaano ne babijjamu kakati bachairman abalondeddwa ate ne baleeta bakimbuyege kimbuyege yabeera atya yabeera atya oyo ow'okumanya okutono nga kyazza okukola takitegeera akirinako amagezi matono mpulira kale nno n'olwekyo kyobudde olaba nti okutambula mobilization yayonooneka mpulira be bagitadde wali abali mobilization wali nabo bafu mpulira temubatendese temubawadde ekyakukola babawadde naye ate sente tebazikozeseza mu mbeera ng'eyo basooka kwekubako nfuufu naalyoka ajjukira ekizimuweeseza ajoze noyogera constitution 1995 Mao yagambye nti constitution oba mu Luganda kibeera kitya nti ebbago ly'ebyenfuga naye kubanga nolyafuuka etteeka beribeera bbago liba likyatambula nga likyabulamu naye mu kutegeeza abantu kitegeera obulungi lwe Luganda olugonvu olwo kati waliwo ekigambo kye yakozesezza nti the NRM defiled the constitution of 1995 constitution ya 95 Mao abalumiriza mwe ng'abe NRM mwagisobyako kiyite ekigambo kya Luganda omwo nti constitution eyali ey'abantu ab'amagye abeefuula abantu ba bulijjo ne bagikwatamu ebigambo bya Mao ebyo haji obiwulidde otya kituufu constitution did you defile the constitution sagala kikyosa mu Luganda nga bwe yakyogedde constitution eno ya defilingibwa for the interest of a military government kakati defiling kiri mu buli sector naye yennyini Mao eneye naye yagidefilinga kikyeri sikyali awo tebayita bassebukokolo bugeera mpulira gosinga okuwunya ati gosinga okuwunya kubanga enyindo esinga kuwuliraka bbwa lya munne naye tewulira lirye mpulira lyayo mpulira kakati nno n'olwekyo defiling kubanga seenza kukyegaana nalyo omu kwabo kakibe mu butuufu oba mu bukyamu bwange mpulira eyasemba ssemateeka akwatwemu gw'omu kwabo ate muyinza okwegaana ensonga yali ki lwaki wali okisemba mwalimu ensonga bbiri nga mulimu term limit nga mulimu ne age limit mu term kwekuwa nti ofuga bbiri n'otambula n'ogenda n'olekera abalala twagenda okukiraba nga bwe twatusoose okulaba munnaffe nga tujja naye kakatulaba akadde akasala ketulina kano ke kalabirizi kano kekabala kekalasa mayanzi amayanzi agabadde mu nsiko nga omuddo guliko omusulo omusulo gugwako nago gatandika okubuuka nga gadde eno gadde eno naabo oba okabaddemu kakunyumira ku mubiri naye bekale agenda okuwera saa 6 ng'onoonya kisiikirize baba okabaddemu wayitawo akaseera katini ne kakusobera mpulira kakati nesemba okuwa omukisa abantu abagezi bano okugenda mu maaso kyekyo era olaba kyanyigana Abamerika okuwa ttaamu 2 kubanga Obama yabukulembera bulungi ne bamwagala kontinuwinge naye ng'ate obudde bugize eki nga ebiwandiike tebikyamusobozesa newankubadde obusobozi n'amaanyi era olaba kye twasooka okulowoolezaamu naffe kyekyabatuukako ne babaleetera ekinywanyi wakavu mpulira Donald Trump mpulira nti bw'avuddeyo
yenyini Obama bamugambye okumugamba b'Amerika nti gwe John Biden akalulu tukawadde mukamaawo eyakuleeta tulyoke tukutegeere kakati ataawo Obama n'aba nga alidde ettaamu ey'okusatu mpulira olw'obukulembeze bwe obwali bukyala bwamu endasi singa waliwo akadirisa mwe bamwongerera atambuze batuuka ne ku kino tokwata ku ssemateeka tukuwadde easing power jangu muziwe esimbewo tukulonde n'agamba kijja kubeera fantastic mpulira ensi ewandiike muzi ebyafaayo tize nakyusakyusa ssemateeka wa Amerika ow'olukumu-7/8 mpulira kakati bamuweereero kakati olaba okulowooza kwaffe kwalimu amagezi kwali kwankizo kubanga naffe ne ku ggwanga ekkulu tukulabyemu kakati ate mweno abalindalinda okujja mu bukulembeze abo bonna abaana abo abaali abaana ba Museveni balina high hopes mpulira buli omu ayinza okubeera ku pulezidenti balina essuubi nga baliwanise nnyo kakati ono bw'abapaazizza emyaka 3 bali bakaddiye bukaddiyi mpulira bakaddidde wamu ne mukama waabwe mpulira n'abanga abasazi kisanju essuubi lyabwe eryali linnye azze n'alikubamu omuggo terikyaliwo era kyovudde olaba kati bwe balaba nti akaddiyiza bali asubira ayinza okuleeta mutabani we zenze endooliito zolaba ezabeesige bajjayogere byali baddeawo oli nga mwana we n'abiteeka ku mitimbagano mpulira agi kaakati ekyo egirimiti twagenda okukitunuulira ng'amawanga agaatukulembera tegalina term limit tegalina age limit mpulira batya Bungereza ina age limit ne term limit Bufaransa ina age limit ne term limit agat colonizing ekyaleetera America okugwa mu term limit eno kwe kulwana obwezizingirire America abaddusa abagenda mu nsi eyo mpulira okufukirayo bannansi nga kyekibaluma ne bagamba nti Bungereza batuukayo abasinga okuddukirayo baba Bufaransa, Spain, Portugal, Balkan states ziri awo na bajamani bakinde baddukire naye Bungereza negenda ebacolonizinga mpulira era kyebawandikako nti the loss of the Latin American colonies entalo ezaali 1877 ne babata states zaali 17 si nnyingi nga zino zetulaba kaakati emirembe egyo begibaddeyo abalala beereeta bwereesi nga bajja basaba akati asembyeyo ye Alasaka egatta Amerika ku Russia emabega eri mpulira kufuna agi kale nno n'olwekyo era bw'otunuulira John Biden ayagala kukwata 8 emyaka egirimiti yali etaddewo olukonko etaddewo olujja eruggadde eri experienced leaders nomwakirabuukirira kaakati tugamba tufaanana abatufuga ne Bungereza boto singa otunudde ku baparlamentarians b'Abungereza mitwe byerere temukyalimu nviiri omanyi agi efe ekitwogeza ekyenjawulo ku ekyo nti bikolebwa mu kaseera ak'omuntu omu ng'alina kye yeegwanyiza Yoweri Kaguta Museveni buli lwatuuse ebisuubizo bye ne bikyukamu abadde akolanga bw'ayagala so si tekibadde kikolebwa for a national cause kati fukulwa eggwanga kirabise nnyo ku mulembe gwe nga buli watuuka ng'alina akalipo akali mu constitution lwe kagibwawo tolowooza nti bali baakikola mu yaabwe mwate mukikoze bubi
mukigulira omuntu omu nti kyenjavudde nkugambye nti kyakayiga tabula mutengeetero mpulira omuyimbi ayakayiga okuyimba tasetinga tyuni ayimba buyimbi n'oli owa tyuni naye nakuba bibye naye bwamala okufuuka omukugu ekyamukaddiya asobola okukuba engoma n'oluyimba n'akooloobya mpulira kaakati mu kino ate ekyabina ebiddiridde bye bigenda ate kikomyawo kyekyo nkikakasa oba ndi banfudde oba ndi bankyaliwo nga fe bakadde abali mu nju abatakyatambula mpulira kasita kiyingiddemu ate obuwalanye empiiga kubanga tukirabyemu tuyingizaamu amadiini mpulira ndowulira bagati afu twagala baggwanga bweriti nga waddiini bwati nogamba eggwanga lina batya okutuuka tya okubeera n'eddiini emu ng'obulowooleza bw'okuleeta obukulembeze businzidde ku ekyo kyokka mpulira kale nno ebintu ebyengeri ngeri bano tugenda mu kuvuganya tiyagasi yavaayo masasi gegavaayo noga nomwayisa etteeka tugenda kulonda kampeyini tugenda zikuba tutya mpulira ng'amasasi gavuga buli wamu kakati ate kuffe bannanyini kuzaala mwana yoyo gwowulira nga bamukwata ekyala eggulu yabbye embuzi yayimukidde mu pipa ya gundi bamusaza ku byakagaali ate bamusaze n'enziga y'epikipiki nogati mwana wani tuwanadduli owulira obuswavu obulaabo bufaanana oyinza n'okwekweka n'otaddamu kutambula ku kyalo nogati banna kaakati nawano bino ebyo bivaamu bitukosa ne twebuuza nti after this tunaaba tutya mpulira embeera buba mugitaddewo ey'okulonda ate ne mujja mukubakuba bino na biri singa biggwa munaatunula mutya tutya era tunaabera luddawo haji nkutegedde bulungi waliwo musajja mukulu ono nno nga minisita wa finance ayitibwa Matiya Kasaija oba Matyansi bwaba mu katoliki Matyansi Matiya mukristaayo mpulira ngutegedde haji ono nno yayiseewo bwannamunigina ewaabwe jazza kulembera nga tanafuuka minisita kakati gwabadde avuganya naye ayitibwa Paulo Kyalimpa ono yavuddemu teyali wa mawulire oyo Kyalimpa tumutegedde jjo wano bwe yavuganya mu kamyufu ajidoza gwalina ebyafaayo naye Kyalimpa Paulo yazze n'avuganya ne bamumma ne mumumma kaada eya NRM naye n'asigala nga azze mu bwannamunigina era mu reesi ne babeeramu bw'abameka bw'ababiri okuvuganya ku kifo ekyo Kyalimpa yakawaŋŋamudde jjo bwe yadduse mu reesi naye okwo kuyinza obutabeera kawaŋŋamula ebyaddiridde bye byakawaŋŋamudde kaakati ssebo Haji Kyalimpa ono ye Deputy Director General wa Uganda Investment Authority Deputy Director General ekifo kino kyeyaweereddwa ate Kasaija gwe yabadde avuganya ye Political Supervisor owa Uganda Investment Authority kikyenkuleetera Haji the biggest example of abuse of office for political gain oli okukozesa amaanyi agamuweebwa naye ate kizingiddemu mukamaawo mu bbaluwa eyamuwadde omulimo agyegamba nti I refer to the conversation with you in Gulu last Wednesday Haji kyemmanyi eggulu waliyo nti emboozi gye baalina wakati wa Museveni ne Kasaija gy'asinziddeko okuwandiika ebbaluwa eno nti this is to authorize you to go ahead with the recruitment process and have the candidate appointed if found suitable. If Musanganga agwanide, the terms of service should be in accordance with the institutional guidelines. Signed Yoweri Kaguta Museveni.
abantu ba bulijjo twakifunye tutya abadde avuganya Kasayija yavuddemu n'amulekera entebe bwa namunigina immediately ono gyakola n'amuwaayo ekifo ekinene nnyo nga deputy wa investment authority aja abuse of office etuuse naawo omuntu okweyambisa political power for political gain bwe batyo kakati nayo sa abuse zikiriziganya mpulira oli musajja mukulu Kasayija okuwa ekifo kyoba director general togamba nti wakoma mu P6 kituufu tojja kumugamba nti ayina senior 6 emukiriza okubeera member wa parliament era gye basitudde nemuwa director general mpulira ateeka okubanga ebyenfuna yabisoma mpulira era nga n'omulimu gwagenda okukola agugira ki agumanyi mpulira ekyo kyangu okutuukako singa nga bakituukako for the good of benefiting our country. I see. N'omulala bw'akikola akikole naye ye ku lulwe nga kyalimpa ate alindirira abaki abalala abalyolyomya abalijjanga okwesimbawo okutuuse bagenda kumugamba nti gujja tufunamu bibyo okujjako nga yeeyamba ekifo ekyo n'alaba engeri gy'anaayambamu ebadde constituency ye n'akola byeyali badde akola nga MP w'ekitundu n'awandiika projects n'azibatwalira bino abajjagamba nti agenda kusaka nyinza okuba nga naali badde member wa parliament naye ng'ate siri minisita naye kati ndi minister in this guise alina implementation gyenyina okuteeka awajja kubanga mutuufu amazima kyetusinga okuquestioninga Haji engaba y'emirimu kyekirala nti omulimu guno kyali mpasi ye yasoma yekka okugukola gusuubira gwalirangiddwa naye wabaddewo a lot of irregularities for political gain nti kirambikibwa mu bbaluwa gali agawandiikibwa nti nga tegunnalangibwa ye yali amaze okugukolako interview simanyi okusalawo kwasusse amateeka ebintu bino Haji ngeri kyalimpa Paulo gyatali nti nno ye yakola ki ye asoose okusoma ekintu ekyo Haji tolabawo nti kibi nnyo nnyo okugaba emirimu nga giyita mu lukuubo dani okugiwa abantu bonna babeere ne fairness mu kubidinga ku mirimu gino njagala nkolaga essebo nga eggwanga lyeteekateeka okutereera eyo mu gya 1889 kakati kabaka Kalema bwafa yafiira Bunyolo mu ntalo z'eddiini era ye kabaka omubwati yaliko ng'omusiraamu bwe bagenda okutuuka okulonda ku baana ba Ssuuna Mbogo ye yali omwana omukulu ne bagamba nti subira baleete Mbogo Mbogo yabagamba tiye mukulonda balonda balonde neze kale obwakabaka kambuleke kadidinga obusiraamu wange mbere dini yange ekisanyusa nnyo abazungu kwe kulonda omulangira Muteesa asooka nga balonze muto nagamba ne baali badde balonda kinjagadde okukolaga bwe baali badde balonda nga balonze mubakulu era balilonzeeyo kiki omu olw'okuba nti balonze bukulu eri kyebalesa babiri naye ajja kiki ajoomu kakati nokumuweereza elamu nakati anakulembera ati eddiini gyatamanyi kumuweereza elamu agenda asoma eddiini ye naye ate bwentunulira abaliwo ennaku zino balangirira tebamuwaŋŋangusa yaweerezebwa kutegeera kyeyegwanyiza kukulembera waliwo ayinza otulaga ku kopi y'ekiwandiiko era bwe yali adda bamwaniriza n'ekitiibwa era ne mukola mu ndagaano y'olwenda ku lw'abasiraamu yaweebwa ettaka for the Mohammedans eri abasiraamu
kale nno ekibi yakikola obusiraamu bwaganyulwa era yawumba obusiraamu tusobola okutandika okutuuka we tutuuse olwaleero kale nno n'oyo n'omulala babatukoze nga bategeeraganya siwebakidde kitegedde yaje bwekibanga kyekinaleeta obuweereza era obwokukkaanya mwe mwennyini mwesootingemu mwenna muli ba NRM muzze bataano twagalako kiki naye nderongonani temwenkanya bukumanya na buweereza ate muyinza okukokkana ng'abalina okumanya okusingako ate be balemereddwa ate ne mutuleetera essunsa essunsa lyerikyage essunsa lyeryobufuzi agi siritegedde beba abantu abakayuukana essunsa byebikoola ebibeera ku kiryo ekyensujju naye babisalako nga bikyali bito ne babifumba naye ate bimala okukula ne bofumba bijjirako n'amajimbi kutegedde yaji kuga byetaaga kwata nga bikyali bisobole okuvaamu omulamwa aje kutegedde bulungi kaakati waliwo era omutabani w'omu ku basajja abakulu mu ggwanga ayitibwa Musa oba Moses Sali ono nno ng'alina erinnya lye erimutunze ye Bebekulu yazze n'ayogera jjo n'agamba nti yeeyekka mulina eggwanga alina ekisumuluzo ekiggulirawo Museveni okuwangula entebe eddako era alina abagoberezi be nga badisaipo ba Jesus yazze n'ayogerako nti yafunye ekirooto nga ye nga Bebekulu erinnya lye litegeeza nti buli kimu kijja kuba kkulu atambulirako okusaasirwa yensonga lwaki atambula ne kusaasira naye ate nga bo baba batambula balinako eriisa ejjogi eddene Big Eye ng'era alifaalinga ku munne omuyimbi ayitibwa Big Eye yakonkuludinza alaga nti yeeyekka abaleeta Museveni emutatawaana yalina ekisumuluzo ekiggulirawo Museveni awangule ebigambo bya mutabani wammwe bino mutabani wa Bidandi Sali obiwulidde otya Haji? Ebigambo ebyo bw'obanga nyinza okukulaga abaana ba Isirayiri nga bava Emisiri badda ewaabwe ennyonta yabaluma ne banoonya amazzi ag'okunywa nga tegalabika nga kyava amugamba nti ddira omuggo gwe Musa okube ku lwazi ogwo omuggo lumu gujja kugwamu amazzi mwenna munywe mpulira bw'asitula omuggo yayogerako ebigambo ebibatamulagiddwa kale mwenga abalina okukkiriza okutono mpulira bwakubako nno amazzi gajja kubaki ataddemu okwewaana ataddemu ebigambo Musa ebitamulagiddwa kukuba ku muggo ku lwazi amazzi tegalabika mpulira yaddamu yamala kwenenya kaakati nabyo nkutegedde Haji bino ebiriwo ng'eggwanga lino liri mu kuyaayaana okuleeta ani ajja gwe noga nti ebisumuluzo gw'obirina awo ndabamu okwewaana mpulira kubanga Bebekulu simulabangako nawafuweni bulemeezi mpulira abo baalina abanamuyisaamu be baluwa ye mukkiriza agamba abalina mwe mutabalaba Haji naye ye agambye abalina abakkiriza n'eddiini yayimirirawo ku lwa bitala era wamu nakyo abakkiriza battibwa waliwo ne betugendako Namugongo nga be bajulizi mpulira kale n'olwekyo bw'okuba nti oli mukkiriza obukkiriza tebwakwagala na bw'abalala mpulira oyo ayambala ebyokulwanyisa ng'agenda mu ddwaniro si ateekeddwa okwewaana wazira ava mu ddwaniro ng'abyeyambula ng'abiwanika ku mulagi mpulira oyo eyeewaana kubanga yanyumya olutalo aba avuddeyo twaviirayo either abuwanguzi oba bonna babase yasigaddewo
Ntegedde Haji. So bino bigambo byakwewaana. Akwewaana. Mpulira. Lolo zaabwe azisukulumiza ngamba baliko okusaasira kwa Katonda. Kubanga mu mbeera eyo naye yavumiridde Mayinja. Eyabayimbidde oluyimba lwa Muzeeyi. Naga nti olaba era Mayinja ye yasembayo. Yensonga lwaki bino ebitukubya Amayinja bizze luvannyuma. Oyabadde mukugereesa. Kabita okwewaana. Ajija kutegeezaako twafe omu ku ba witnesses amawulire gabeerawo buli kaseera. Aje obululu bwatuuse mu ggwanga. Byabakama yabufunye ekiro. Ne kituwa essuubi nti akalulu weekali. Tubadde tutidde ndigana amasasi agabaluka ng'emberenge. Kalulu mwali kwongezaayo. Naye twalabye ennyonyi. Twagirabye ekiro ng'etuuza. Aji mwebale kuleeta bululu. Obululu bwo bwakoze eki? Bwagguse. Naye ng'ebigambo ebyo mbizizza ebbali. Obululu nga bujja. Mutabani wo Bobi Wine yayambuse gye yabadde akuba akalulu. Naendoosinga. Simanyi oba kwendoosinga ng'omukulu w'ekibiina ekya Nuupu. N'agamba kaakati alina ow'NRM kati gwawagira. Alina gwe oba nkireete mu lulimi kigwe yawanzeeko eddusu. Ti n'aba Nuupu abali mu kitundu ekyo bawagira oyo. Yabadde ani Musumba. Ayume, mutabani wa Ayume. Ayeesimbyewo. Era n'agamba Haji ekikolwa kino nga kyaba kubye walabe NRM. Omwana ono nga aleese sitayire ezigenda bajja mu ntebe. Yaendoosinze omu ow'NRM. Mpulira. Politics is a game. Era njagala okukulaga. Gwe ng'omukristaayo oba omukristu. Soko otunuulire nti abaali basembayo okuba ababi. Yesu be yateeka ku lusegere. Yabayita. Mubaleke bajje. Newankubadde ebibi byabwe byatwakalanga bendera. Emyufu mu bbanga. Emyufu mu bbanga. Mpulira. Naye olw'okukkiriza kwabwe bitukuzibwa okufaanana ng'omuzira. Mpulira Haji. Kaakati obanga omusajja oyo yamulabye kubanga n'ayume abadde musajja muweereza mulungi muweereza bwe era oba yali kaatonejjano n'akola omulimu gwe buki bulungi. Kaakati no balina oyinza okuba gw'onoomulabiraawo ng'omwana ono n'ambakagali baalimu ensisinkagano naye nga sikigweko bugwe nga si kyakwogerera awo lwe yagenzeeyo. Akali yagenze okugenda okukitunuulira ng'amulabamu Oluyisirayiri. Oluyisirayiri lwe lutya Haji? Sirutegedde. Terutegedde. Kaakati Musa bwe yali mu Misiri olina mutunuulira kati nekubadde bonna beeru naye gwe kirabika toli mu Misiri okulabamu Oluyisirayiri. Haji kutegedde. Naye nga we yamutunuulidde Oluyisirayiri Haji lutegedde. Tibaali batuuse mu nsi ensuubize ajja kudda gy'alina okubeera. Mpulira Haji. Embeera eyo etegeerekese. Wado Haji omusajja omugundivu nnyo awummudde okuba Chief Justice but Katureebe yaweereddwa ekifo ekinene mu kooti y'e China. Yes. Kooti y'e China emulonzi omungu kuba supreme judges naddala ku misango egikwatagana ku Chinese investment in foreign countries. Kibadde kiruddewo okulabika Uganda eno okuteekateeka omuntu ku ddaala ly'ensi yonna. Abalala bakirabye nga China nti egulirira gavumenti yawa. Abo buto bwa birowoozo. Tukooweko politics ow'ekyalo ekito. Mpulira Haji. Kaakati ddire tulikola emirimu gy'eggwanga nga tuwali byabufuzi. Sirulabawo. Omukyala weewa muweera akaayi. Sebutinde. Kaakati simulamuzi mu kkooti y'ensi yonna. Gyali alamula. Ate abadde mugundiivu ebbanga ddene. Mpulira. Kaakati what bad is that? Nothing. Toli. Mpulira. Wano gundi omugenzi wa Pakabulu ye yakola ssemateeka
oweeyo ate era n'abeere nayo nga alimbye ebitongole biramuzi nga si wawano nga wawano era twaba abantu bamwina mungi essomero gamba nti Museveni baba agenda bugenzi oyo asobola era ekyamusalako kukyusa mu term limit yali badde asembedde mpulira kale n'olwekyo ekyo siraba mubakulu asaavinge olw'okuba nti naakoze bulungi dani okugamba nti China eyagala kubasanyusa nnyo bwe mugyongera ebirungi wano nkutegedde yaji mubadde baagala agende gye tulwanagana era agenda gye tukolagana aji nyina ebibuuzo bibiri ebisembayo ku pulogulamu ya leero era ng'eki njagala kukuleetera obubaka buno omukulembeze we FDC agikwatidde bendera Power Patrick Oboy Amuriat asuubizza n'aluma n'ogwengulu nti ye bwe mumukwasa entebe ng'agibajjeeko mmwe mubadde temusasula beero si wano agyeyambisiza nga pointi nene agenda kutandika okusasula abeero si wano omusaala omulungi ennyo kikola ekyo haji ye ebibuuzo bye n'alibuuliza ku ekyo lwaki mmwe mubadde temusasula beero si wano nga Amuriat atuuse n'okiraba nti yeetaaga obbasasula ye kyawadde haji bwe mumukwasa entebe mukoze bubi nnyo temusasula beero si wano ebyo ebirungi ebiva mu nsi ez'exercise nga democracy ey'abantu okusalawo okuleetebwa abantu bannaabwe to obwe buyiiya obujjawo mu nkyusakyusa y'enzirukanya ya gavumenti n'ebitongole byazo benna agamba kino jjabyo oba yali gwe ayanjo kyekibuuzo era twaliwa jakalulu kabayisizza butya nimugamba ti tikalina ekikabi konna ke batuyisirizaamu naye kuno okutumenya koolaba lwa muzeeyi kunafuwa kusasula mabanja ge yalya kubanga bye twasuubira tibino tujja kubirongoosa tabikuteeka gwate emyaka 34 35 byo bikolwako ddi gwe teweebalira mbanaafa mubali moto bafatolaba ayinza okubanga yalabikirwa nga wakubeera imoto etteeka litugamba nti kasita okuba emyaka 6 oba oli mu kiseera kyakutwa buli kadde akakweyongerako ebeera bonus ebanyongeza naye munyongeza ate mwasuubira okukola buli kimu kyembadde nkugamba tulaba ekigugumudde Bobi Wine kwekugamba nti kakati nze bwenzija ekigambire ebinyole ebyammwe byonna nja bibawa nawe tutaga mumubeko kyemugafunamu nawe musobole okwezimba nabenyingi abetolo namwe nja bawa ebyammwe nawe abuganda tonda bakwogererayo nnyo agenza atusalamu busazi bwati nimugati kakati okiraba ekyo nanyonjera kuba ebusoga era bwati kakati olw'okuba abantu balina zi gavumenti zaabwe zibalinamu obuwangwa n'ennono mwe ne muzimira zonna lwozimira tobakkiriza kuvaayo teri asoloza kasente nogati buganda singa teyali teyimiriddeewo ku mulembe gw'abazungu naye nga bagikolanga ngo butukoze wali gisanze wali badde ojja nayo twaliwo tetuliiwo teyali kuleese mpulira kale n'olwekyo ebyo ebyamuliyati byebyo ebivumbula okugamba nti awo naawe oddamu nolaba nti wabaddewo olupuka olaawo okusinziira kwa Amuriat olaba naye akirabye bwenzirako neetereze aje oyogedde n'oyogera ku ky'emyaka omukulembeze ategeera ddi nti emyaka gigenda mu bukulembeze ng'akulembeddeko weewulira ddi nti owa ensaavinzeeko ekimala emyaka gigenda olabikira mu kuyimuka na kutambula mpulira kulya oyinza okweyogeringa okubanga tampeko y'amata naye kati onywako okwota n'olekaawo mpulira enyama owuta supu n'akukuta waliwasika nyama kasa gyendidde njiridde bw'ositukamu bwoti ng'owulira tokyasitula ku supiidi ng'omanya kibuubu emyaka gyeyiyo
kubanga buli muntu agenda tamanyi mpulira tosobola kumanya simanyi wendi kati mala kugendako mudabi wamu nina ne muguguzijja ne mutwe gwange temukyali mu luviiri tutuka omutwe gufaananga gwasata bwe nakulabanga mpulira naye wagulabanga tosuubira ati ogugo gulituukayo mpulira Haji mu mbeera eyo njagala tumalize puroguramu yaffe Haji tukwebaza nnyo akaseera konna k'otuwa okutuwabula ku nsonga ez'enjawulo ebigambo byonna byenkuleetera ebyo Haji bibeerayo eyo gye tutambulira naye oluusi abamu abyogera tetubatuukirira wabyogerera at a distance ate oluusi abamu tebaagala kubanga obibabuuzaako akyogera n'akirekaawo mwaba interpreting ebyobufuzi mwebe tutawaanya tetutambula n'ensonga Haji era mu kaseera kano nsaba otuweeyo ekigambo ennaku z'omwezi ziri 10 leero tulonda nga 14 ennaku mbala ezisigaddeyo Haji tweyise tutya mu biseera by'okulonda kaakati mu kiseera kino kisigalidde neebazizza nnyo gavumenti okuddamu okutaganjula okutumbira okulaba eddembe eribadde liriwo mu kunoonya akalulu wakati w'abeesimbyewo n'abo abalonzi kale nno kubanga ebibadde embalala eno sirabeeyo kutiya gaasi n'awalala era njagala kyeyongera okuba nabo ekityo tubenga kitukola bulungi era kikijja okuleeta obumu waffe mu kkuba akalulu n'okukalonda nga tewali kyesittazo tuteekeddwa okuba naddala okusinga abavubuka mwejjeemu omwoyo ogugamba nti mujja kukolera ku kikaka ekikaka ekujja n'eryanyi kubanga ate baali baagala ensi etabanguke n'akalulu kagireki kaveewo genda wangula genda bakuwangule ebintu bibiri byokka bulamu nakufa kuwangula nakuwangulwa kiri togattako kirala yes kale n'olwekyo nno tunaba tuyisiza bulungi bwe tuti kijja tuyamba Haji ekisinga okunyiza abavubuka nti NRM erabika ng'etegeka akalulu nga tekeetegekedde kakawangulwa nga yo yakuwangula buwanguzi kyova owulya nti abamu bateekawo embeera ku luno bwe tubbibwa tujja kubaako kye tukolawo pokopoko mpulira obusera mbo tuyigiriza nti bw'oba oli mu kusaala olugaati Allahu akbar banga otunuulira Katonda ng'amulaba mpulira wazira sitaani yakuyitirizaako amaanyi n'atandika okuwuziwuzi olugaati Allahu akbar tulabe tufunga emikono nogali kankaka namuwa emitwalo gyange 3 mu G82 naye nga tagizanga ovudde ku biwalagirwa eno osoma naye ng'omumwa gusoma omubwongo naye ng'omwoyo spirit guli ku kirala naye bw'osaza salaamu togenda kubanja ssente ezo era kiggwera awo otudde ogireetedde mu kiseera ekitali kituufu nga mulimu n'ebyakulagirwa tobikoze kutegedde Haji okutiisatiisa kuno nti ate bwe munaatukola bwe tuti ne bwe tuti tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti lwaki weewerera ebyo by'otookole mpulira Haji oba babyewulira nga banaabikola kwe kugamba Haji era wano we tusinzidde babba abalondesa Haji bubaka ki bw'obaweereza nga tutuukirira okulonda kaakati abalondesa kantandikire ku mukulu bya Mukama mwebazeemu kubanga namukolokotera wano nti talaze ekitiibwa kya bulamuzi nakumanya amateeka bw'agamba nti nze sibiwulira nga oli bamwambulira wali ku mulyango najja yeewandiisa mu maaso g'ekiwempe kye ng'ali barefoot oli ne guwa muwandiisa n'atuuka okubuuka olukomera ne bamwetikka awo yali amenye mateeka ki era kugwe ng'abuuliriza intelligence yo yakuwaaki alipoota eriwa eruwa mpulira
kakati naye aleme kuyiwayo muganda we eyamusautinga n'amuwa n'amufuula papeti nayamufuula ekifaananyi kikirya kalinga kaddole mpulira tiweemaliridde bw'otunulira omulimu ogwo nga gukaluubiriza aguleka akira kubanga guttiramu n'ekibiina kyaffe mpulira aguwanise n'olizayininga kyekikola ti aha ekyamulemya yavaayo n'agamba biganye wabula si kwowuninga n'asirika n'abireka bitambule ate atutwala mu maaso n'obukyamu mu kaseera ak'akazigizigi mu kaseera k'obululu akabeera ak'akazigizigi ng'abano beewera ne bano bagamba pulidde Haaji tukwebaziza nnyo Haaji weebale nnyo akaseera k'otuwadde era bwe tunaaba tufunye akaseera akalala twagadde tubeere nga tukomawo okubuuza ku nsonga ez'enjawulo tukwagaliza mirembe Haaji na buwangaazi tukusiibudde weeraba luliba olwo era nga waliwo ensonga tusaba otuggulire ng'oluggi tusobole okubuuzanga ebibuuzo eby'enjawulo mbadde kanka kapita ku sayidi eno yabaddeyo omwami sayidi eno mu production tubasiibudde mweraba